Kabaka Mwaga agudde mu bintu wa Pastor Bujingo bannaye school fees agenda kusoma paka yonna gy'agenda okoma naye ng'asomera bwereere. Bannaye Katonda wagamba nti onooba teri agamba toobe ate omukisa gwa Mukama gw'omukwano tegulina buyinike naye baggala oluggi gujja kuwaganya Mukama oli mu ddirisa gukole kiguyitemu bannaye gukutuukeko. Oh my God, ate ye Godfather afuddeyo n'akolimirawo bonna abayogedde ku Entebbe Airport. Bannaye binawo video mujja kunyuma busana nga mbwerabiddeko era mbulina mu maaso awo naye nga sinaba kubanga mbubatuusaako babikwano naye mbasaba video mugimpeere ka like era nensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribe nga n'okubuyinza Sylvia News mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubwanga buyinza Sylvia News kyonna kyaba agendanga okuteekangayo oba onyize mu notification bell ate era nabagamba sijjako wakwebaza gwe wenna eyasubscribe nga n'okubuyinza Sylvia News mukwano weebale wakolera ddala ekisinga Mira tukusabire osome olaba omukisa Katonda abeera omulamu nannyini kisa omwana ono muwe ekisa ky'okumanejinga ettutumu era omuwa amagezi asome amaleko ng'oli amukutte ku mukono bwe yasoma n'amaliriza n'afuuka omusawo. Musabidde okuganja, musabidde obulamu, musabidde aleme kudda mabega, famire mwenyumiririzeemu era afuuke eky'okwenyumiririzaamu mu ggwanga muno ne mu nsi eno. Kusabidde Katonda n'ekirabo kyekyo ekya komedi Katonda akuwa okuzannyanga komedi ow'amagezi azimba alimu ebigambo ebitalimu buseegu na buwemu mu linnya lya Mukama Yesu. Mukama ayongere okukolera mutabani wange alungiwa ekigambo kitono nnyo bwe kitige masuuti gano g'olaba kati sebo kati kansinga okwambala bakukazizaako erya Kabaka Mwaga naye ng'amanya amatuufu gwani amanya amatuufu agange nze Luyinda Junior. Wali Oluyinda Senior ye taatawo? Taata wange ye Mr. Luyinda George William. Kati Luyinda bw'aba yakuyita Luyinda Junior ayina ensonga ze era ayikaziina. Oli mu kyakumeka? Nagenze mu kyamukaaga. Obadde osomerawo? Badde nsomera ku Buyamba Muslim Primary School. Buyamba? Buyamba kiriwa? Buyamba kiri Rakai. Luli Robert Mutebe nannyini field yakusanga bakazo n'olayira mbu togenda kudda mu kyalo? Asida mu kyalo. Kirungi ki kyolabye mu kibuga ekikusiba eno bagaba mmere butono bwe buti kuga buli kintu kyeno kizibu anti kati ojja kubeera mu kyalo weepakire ffene ne doodo kuga osanga akaana mu kyalo nga konna olina nogga balina nokka mmemmere ne baga omwana yakkuse dda ng'olaba olubuto luli eno naye ng'enjala emuluma ebintu by'omu kyalo nawe gyasanga omusajja bulungi nnyo mu kibuga olubuto luli kuli omuwemera ga enzikusi. So kati olina vision? Bamaze okuwandiisa mu ssomero ly'omu kibuga? Iye. Wa? Essomero liri Bukalango ku Brain Parents School Day and Boarding. Ogenda mu boarding? Era nandisabye abantu mwenna abali eyo abalinayo obuyambi banaye munsondereko ngenda somera mu kibuga sidda mu kyalo. Kati olw'omulimu gwe natandise nja kwetaagayo laptop. Watandise mulimo kitaata? Nze ndi comedian mulamba. Bakubulidde ku kibuga nti oli comedian oluvannyuma lwoga nti Kabaka Mwaga oba kuvadde oli comedian? Kuvadde myaka. Buli yenna atambuza ebifaananyi by'abakozi ku Entebbe Airport ne babagoba nga wallahi tobayinaako kakwate nga tobamanyi nga naawe tebakumanyi wabula oli wagiwadde omuliro n'obuukira olunaku lumu naawe Katonda akuzingize mu kaseera osinga okwetaagira ekintu akikuggyeko. Katonda akuzingize mu kaseera osinga okwetaagira omulimo agukuggyeko.
nze naabe ebifaananyi nga bitambula nze mu Uganda nkimanyi okuwayiriza gwafuuka mulimo wano mu Uganda omuntu abeerawo n'asurvivinga ng'abeererawo kuwayiriza abantu nga n'omugula bamugula n'atemerera. Backbite and slandering became a professional job in Uganda here. Era wenjagala okwebaliza abakulu ku kisaawe Entebbe nti fine mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga board of directors mwasitukiddemu ne mulaba nga muzza embeera mu nteeko abantu ne mubagoba ne mubayita mu disciplinary balina mubasindika first leave bali naye with caution njagala okubaweereza message eno bampita Godfather. Si buli bifaananyi bye mulaba ebitambula ku social media nti abantu abo balina emisango. Mu Uganda okuwaayiriza mulimo ogw'ebbaluwa. Mulimo ogw'ebbaluwa. Tulina n'abantu abadduka mu ggwanga wano ng'emisango gibatudde ku mutwe lwa kuwaayiriza ne badduka. Ng'abaana bwe basomera kuwaayiriza abantu. Abakulu mu kitongole kya Civil Aviation Authority, Director General, Human Resource, Security, whatever, si buli gwe mulaba trending ku social media ng'ebifaananyi bye bitambula nti kituufu yanyigiriza abantu. Abantu muli kugenda kubalwanirako entalo z'omu maka gaabwe. Oli yakoowadda bbaawe ayagala amulemesa omulimo ba X n'aba X atimba bifaananyi bye. Mugenda lwanira ku bantu entalo z'ekika. Baagala lemesa musika mulimo kubanga ajja mu kika nga ali loaded tebamusobola ate itaata waabwe yagamba ye musika baagala soka mulemesa kalimo. Olaba ebifaananyi ng'oyemugoba. Olaba ebifaananyi ng'oyemugoba. Please muteekinge professionalism y'ekika ekyowaggulu. Jeno Katumba Wamala ssebo muleme kumala goba bakozi. Ebintu ebimu ku byogerwako abaabikola byabakolebwako emyaka 10 emabega, abala myaka 5, abala myaka 2, abala myaka 3 emabega. Olwairo bonna obusungu babujjayo leero. Abamu n'obusungu bwabwe babakwata n'emisango ku kisaawe ne babagaana olinnya ennyonyi. Bonna olwaleero boogerera wamu n'abo abaasobezebwako ebikyamu. Abalala bagiwadde muliro babuukidde embuukire tebalina kye bamanyi. Wallahi abo nabo tubalina. Nga ye talina kyamanyi n'agibuukira. N'atambuza ebifaananyi, n'atambuza bino, n'atambuza biri, nga talina kyamanyi yadde n'ekimu. Nabo tubalina. So, njagala okutegeeza abakulu abatwala ekisaawe ky'Entebbe, n'abakulu abatwala emirimu mu ggwanga, n'abakulu abatwala ebyentambula mu ggwanga, mwegendereze ku staafu yammwe. Musooke mukiwa obudde. Musege. Abantu bajja tambuza ebifaananyi balwane entalo ng'oli ekifaananyi aguddeko na kigwe. Nze kyenjogerako nkimanyi kubanga atuwa social media mumanyi. Omuntu avumiriza omuntu wallahi nga tewali kye yamukoze. N'aseka naye kimunyumidde kuba atandise ekiboozi. So, abakulu abatwala ekisaawe ky'Entebbe mwegendereze nga muteekinga action. N'abakulu abatwala Ministry of Works and Transport namwe mwegendereze nga muteekinga action. Mwegendereze. Wano mu Uganda abantu balimbira ddala. Waliwo omuvubuka wano yeesiba ku full figure wano. Okufa obufi byamuzaalamu omwana. Baamala kumusiba n'ayogera ekituufu ne bannamawulire bye baali bamutuma mu show zaabwe ez'abayimbi, simanyi olugambo lw'abayimbi, zisobole otambula. Abantu babasobezza ddi. Teriyo yali avuddeyo